Sofia Kobusinje ow'emyaka 47 yasse Sheikh Ahmed Kasumbo w'emyaka 58 ng'ono y'abadde amirwa masijiri y'ekyetume mu Lwengo mu Ntiisa ng'amulanga kufuna mukazi mulala. Nze nkyewuunyizza nnyo okulabika ng'omukazi omusiraamu yennyini okuddira bba afunye akki endala ate ye natta n'asalawo attibba. Kitegeerekese nti asoose kumukuba kalifoomu n'amukuba akabazi ng'okwo kwatadde okumusala ekiso era ng'abadduukirize basanze omulambo gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi. Zibadde saa 8 n'ekiro ntuwulira enduulu ez'ekiro. Nze ndisula obwamanga wo neiba wange kubanze bwe tusalagana bwe tuti ebibande tuwulidde enduulu ne bagamba Seeka afudde. Abadde afulumye bweru ogendako okulaba enteze mu kiraalo balabika ne bamugirako bwe batuuse mu nju ne bamukuba akabazi n'afa ne bafulumya pikipiki bagirese mu lujja. Kigambibwa nti olwamaze okutta bba baafulumiza pikipiki ne bagisuula mu mulyango okubuzaabuza obujulizi nti abasaamiru baabadde bazze kubba pikipiki eno. Bano si babadde babbi kuba tebalina kintu kyonna kye batutte, tebalina kintu kyonna kye bakutteko nti baba kitwala ne pikipiki bagisudde awo ebweru n'embazi gye bamusizza eri maaso ga pikipiki. Singa poliisi eyambisiza obukugu bwe yafuna oba bwerina eyinza okulaba omuntu asse Seeka Kamada. Okusinziira ku baabaddewo abafumbo bano baludde n'obutakkaanya era ng'ensonga zaabwe ssentebe w'ekyalo Ssaalongo Mathias Semakula yazituulamu era omusango n'agusalira omukazi ekyayongera okusajjula embeera olwo Kobusinje ne yeewera okutta bba. Nga Seeka ajja n'atukola ki n'atunnyonnyola bamu nagaba ne mundaba wano ntambula naye okukanya okwange ne mu maka gange kutono nnyo nga tewakyali mukwano gwa bufumbo. Poliisi ereese embwenkunzi y'olusunga eno ezudde embazi eyakozeseddwa nga yawaka bw'atyo omukazi mukulu n'akwatibwa ne muwala we ne batwalibwa ku poliisi e Lwengo. Era baleese n'embwa era terina kinkize nnyo era yetololedde era wa ndyeka ati omutemu abadde wa mundu. Akulira poliisi Epulutum Mosh asabye abatuuze okubeera abakakamu ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tuli wamu tuve mu